oyo omukazi tasategeera nze gye nava. Nze najja ndi wa Kibuli, nze ndi mwana wa street. Nze najja nembagwamu mu industry eno, nze nalwana n'amawulire gange. Najja nembagwako mu industry eno nefuuka ekizibu. Okitegedde? Neerandizza nzekka. Sirinaako muntu agamba nti nno ampushinze ntuuke wendi. Nze amutiisatiisa. Ebyo byonna byayogera nze ku bazadde bange. Bazadde bange bali bulungi, nkoze kasente. Famire gye nvaamu erina ssente. Ng'oggyeko bino ebyokuba nze ndi mukyala mupambanyi. Anoonye ku famire yange agibuuzeeko. Nti famire y'Abamanja mwava oyo omuwala ava mu famire efaanana etya. Mba ku bino ffe ebyokuba nti tuli eno okuze ng'oli hasula. Anoonyereza kale ku famire yange baganda bange benzaalibwa nabo. Nanzirako omutanzirako ssente zaalina oyo tazirina ate ng'akulira na gavumenti yawa. Baruthi Kasolo bayogerako okuweereza ebintu Ruthi byazzeemu. Ruthi tamanyi nako. Tamanyi nako nti oyo omusiru yayogeddeko ne yakoma muweereza message ng'amugamba dokita ndi mu ddwaliro. Dokita n'amugamba sole. Efitina gy'anninako ansanze mu offices ye zaagendamu okusabiriza nga nze bampise buyisi. Ng'ate mu office ezo nina ebiwandiiko bye batwalidde nga byamaanyi nga banneetaaga olw'amagezi gange ate nga byonna biyamba bakyala. Nze nakula ne maama wange nga mmulaba. Nze bwe ndaba omukazi akyunyizibwa ng'ate ali ku kituufu nja kwogera. Ate njagala okuwoninga abantu abali mu gavumenti ya Uganda eno nti tebammanyiira. Batubuulire mazima. Bagamba balwanira ddembe ly'abakyala era bawa abakyala eddembe. Kati ate lwaki be bamu abatukuluutinga abantu abatyobola eddembe ly'abakyala? Bwe babanga bagamba si bantu baabwe baveeyo bakyogere bagambe nti bannange oyo si mukozi waffe era ne byakola tetukwatagana nabyo. Okitegedde? Bwe babanga bagamba nti si waabwe kuba ye agamba waabwe akolera bo ebyo byakyunya abakazi byabwe. I mean be bamutuma. Naye kati nze nja kwewuunya nnyo omukazi agenda oyimirira mu layini ng'alonda gavumenti eno eddeko addemu akyunyizibwe. Gavumenti bw'ebeesaba abantu akalulu egamba abakyala tubawadde eddembe ate abakazi be balonda. Nze njagala abakazi beekwate wamu kasuku bagaane okulonda. Bagambe ekimala kimala. Enough is enough. Ekimala kimala. Gavumenti eyinza kubanga erimba nti erwanirira ddembe ly'abakyala ng'ate yetusindikira abatyobola eddembe ly'abakyala. Ate nesigala ng'etuna kye bagamba gavumenti namba talina kyeyinza kukola ku mukazi oyo. Avumye abantu, avumye bakazi ba Bobi Wine bonna bonna n'abambula, avumye bamaama b'abantu, avumye abo ba Bad Black bonna bonna, ayambudde buli mukazi ekitiibwa kyonna n'akimuggyako. N'asigala ng'awaanibwa bw'omugambako nga bakuba obwo obusimu bwabwe obw'ekisiru. That is stupidity. They should stop that. Nze yensi yokka gye ndaba etyobola eddembe ly'omukyala. Kasuku, that is stupidity. This government should be straight. Bw'eba etunya bakazi ekyogere. Bw'eba erewolereza bakazi nakyo ekiteeko nga kiri straight. Tosobola kuŋŋa nti omuntu atyobodde eddembe. Gavumenti ewagira kukwata baana. Gavumenti ya wano ewagira mukazi kubanga akoze n'omusajja myaka 3 ne bamufulumya nga talina kaalina. N'asindikibwa eruzira. And when someone comes out to talk about it, nti bagenda kumuwemula. Nze sebantiisatiisa Kasuku. I cannot be intimidated by a foolish. Sisobola kubeera intimidated na muntu atamanyi na bazadde be bwe bali ate nga balamu. You don't know where your parents are. Nga balamu. Bazadde basobola okuba abooluganda nga beezaalamu omu yenna bunnyo omulala ye Kasule. Oggyeko eby'omuziro naye nga baaluganda maama y'omu taata y'omu. Ne beefulisa oluto ne beezaalamu omwana nga yigwe n'otafuukira bantu kizibu. So tugenda kubeera ne sadist olw'okuba nti nno result ya kibi afuukira abakazi ekizibu. And then the government is just looking on. Bamuwaana buwaanyi. Kasimu kajja kuva eri bakugambe sirika munnange oyo muntu waffe. That is idiocy. Muntu waabwe waabwe. Nze Kasuku ate nze kankubuulireko nze bwe mba ndi ku mazima okuzaalibwa kumu n'okufa kumu. Mukama yayina eppeesa lyange ery'okufa yayina n'ery'obulamu. Bwe ndiba nnina kubeera kuwangaala wano nja kuwangaala naye nze sinyigirizibwa ku kintu kye mmanyi nti kikyamu.
ate sijja kulaba mukazi wano ekiruma oyo omusiru kiri ekintu eki kuvaayo nze nenyingira mu musango gwa Kamaali because amanyi bulungi nnyo amanyi mivuyo ki gye bakoze kwaba abantu naye bwe bubanga ddala ali ku kituufu tekikwetaagisa kuwemula bantu vaayo gambe bannagwe sigala ng'oli ku maini yo okitegedde sigala ng'oli ku maini yo owolereze omuntu w'osinge tekikwetaagisa kuwemula bantu yani yagamba gavumenti eno terina kubeerawo ng'ereeta abantu bawemula buwemuzi bantu ntulejja okuwangula. Yes, oyo Zubeda Byantalo nenga amanya gamatofu ye Shamimu Mayanja. Olutalo luli wakati we ne mukyala Fulufiga yalumbye Zubeda n'amulangira buli kiwanvu n'ekimpi n'amuwemula n'akwatiramu n'abazadde be kyevola batuse n'agamba nti abazadde bange nno bali bulungi nze ndi mukyala muyiribi era nze mbakoleredde nti akatono gye bali manyi nti bali very comfortable. Yes, bingi nnyo byengenda okubanga era nkutuusako tukyali ku nsonga za Zubeda Byantalo atuuse n'ava na mu mbeera n'agamba nti abange bagamba nti gavumenti eno ennyo okuleeta abawemula nti woba towemudde tobeera muwagizi wa gavumenti. In fact atuuse n'okupointi egamba nti abakyala lwaki tetwekwata ekitole ne tugaana okulonda gavumenti eno. Ekyenjagala okubuuza lyerina eddembe gavumenti lyewa abakyala Kasuku oba lyerino ng'erecruitinga idiots motherfuckers to violate women's rights olw'okuba nti balina we bagenda okukuba obusimu nti olw'okuba bw'anaakuvuma bw'atyo bagenda era nabo ku bennyininyini abakulukulu mu gavumenti bagenda kukubira oba abantu be muleke munnange gwe beera omugezi ye musiru babunkubidde eddooba obusimu ng'amaze okunkolera ebyo eby'ekisiru. Emboozi ogiwulira nti alina n'abakubi b'amasimu abavaayo okugamba nti gwe biveeko bireke muleke ye oyo twamumanyiira mumumanyiira biki ng'alinnyirira muntu nti lwakuba nti mwamumanyiira. Abantu abamu abo bakola ebintu nga babitegeera inda n'emoovu okugamba oyo musiru twamumanyiira ayogera ebitakwatagana abaffe. Zubeda agamba nti nedda tekijasoboka. Ye musajja mukulu Isaac Katenda abasinga obungi gwe tumanyi nga Kasuku yabadde yatugambye nti yabadde yayogeddeko ne Zubeda n'amugamba ekintu kireke kiyitewo kigende n'agamba nedda sinze Zubeda nina okubanga nange muwa ebibye. But Zubeda namugambye ne mga Zubeda omukyala tomuddamu nanga Kasuku sinza butamuddamu era nansuubiza nti olunaku lwaleero kuba ezimu ku gundi ze yampadde wano ab'okusula motors mbu bamuweereza message nga bamugamba nti ate omukazi twogedde naye wano agamba bintu ebyo ate kati naye yejjusa waaki yabikoze biki nemugamba Zubeda nangamba Kasuku gwe weetegeke kukola buntu ne wano ne Dr. Ruth naye yayogedde naye kwegamba byonna biri wano n'obujulizi bwakwo era nanga nti Kasuku amasimu ngafunye wano nangamba nti Kasuku ngenda kusimbula oba bantu bakola ki oba bakola ki okusimbula komanya nti ngenda simbula koze Zubeda bo bosazewo simbula who are we to say don't who are we yes who are we nangamba Kasuku I'm simbling. Ngenda simbula. Era tujja kuba wano olunaku lw'enkya. Tujja sooka bazanyira bye bagenda kunvuma. Kuba era bagenda kunvuma nange. Nkuzanyire banaavuma Shalom. Banaye waakuvumwa. Kuba Shalom yatabuse naye awo. Nkuzanyire bagenda ovuma Black Sugar. Kuba naye yavuddeyo. Ebyo nabyo mbikuwe. Malate nkuwe bye bagenda okuddamu Sister Zube. Gwebera bubezi wano. Kasuku agenze mu maaso ne yeewuunya nayeebuuza Fulufiga ye ng'avaayo n'ayambalira abantu ate ekyewuunyisa nti ate abavaayo abalala nabo kuba nti nabo bayomba oba bavuma ate naye n'abambalira mbu ekitegeeza ye Fulufiga ye yakwata kontrakiti ey'okubanga abaako baalumba ate waafunako omulala naye avaayo kuyomba ye ate n'ayagala
ayombese omuntu oyo. Bino nno ayogedde kusinziira ku ebigenda mu maaso wakati wa Lily Puzzle ne bannakibiina kya NUP. We yavuddeyo n'alangira Lily Puzzle n'amugamba nti asalemu era yeesonyiwa abaana ba NUP biki bibino. Twagenda okuddamu ono si wa NRM naye ku Mande n'amuwa ebibye ndoza abeera ayagala Bobi Wine yaba amwevumira yekka amukwate tayagala amuyingirira mu projekiti ya kuvuma Bobi Wine amwagala nga yekka yamuyina kati bw'alaba amuyingiramu abatasobola kukkiriza ekigambo mugaati something else. It's something else. Puzzle namugambye omukazi tomuddamu muleke bijja kuyita. Yes, it will pass. Baba. Ekyenda kyesiba njala. Ayambu yamusayi nkulu ng'ekyenda kye. Bannange. Abanno bw'abaddiza ekyenda kyabwe muyitawo oluusi kyetaagisa. Awo radio ne Weasel we bayimbira you are me bread and butter, bread and butter, oli mugati gwa butter, omugati omugati okerako ku machanelo abasitani ng'agoba sitani. Era nga munnange bwe bakugambye ye Fulufiga buli kimu aba kiinaako. Simanyi oba lwaki naye buli nsonga ebaawo Fulufiga aba alina solution yakyo, aba alina okyogerako, aba alina kati essaawa ya kakati agamba nti awulira obulimi mbu bw'amaanyi nnyo era bwa kitalo nnyo okusinziira ku bigenda mu maaso mbu ku Flavia Namulindwa. Ffenna tukimanyi nti Flavia Namulindwa abadde awangaalira Mitala wa Mayanja nga gye yagenda munnange okuba ng'anoonya akawugo oluvannyuma lw'okuba nga yakwatibwa ku nkoona waniino ng'akola ku bukedde era bw'atyo n'agenda yeeyiya obulamu. Amawulire ge tuwulira mbu akomyewo kwesimbawo mbu akomyewo kwesimbawo. Simanyi kituufu kyekiriwa oba mazima oba nedda, naye ye Fulufiga agamba nti ebigambo ebyogerwa ku Flavia Namulindwa bimuyisa bubi. Kati ndebe kiri ku Flavia Namulindwa kyekinnuma lwaki nkyogerako is pain. Namulindwa yali strong enough wano, yali mukyala nti newawandi mugobe ku TV emu yali asobola ofuna ku TV endala, yali sponsored by M10 and whatever. Obulango bokaba yakola nga Namulindwa yayinanga show emu nga sponsorship gyafuna eri mu milioni 3. Wagenda nga ku program y'okukyazayo simanyani nga waliwo ne manager akwata sente nobeera mu bulamu bwe buto buli deep. Ebiyumba bye muyombera omusajja avudde yalaga ebiyumba bye bamubbako byakulangira biringa ebiyumba by'enkoko. Ezo nyumba ze zibayombye nedda okutta emyaka gyo gyonna 5 abala bali mu gavumenti eri bye boogera kale bakogerako ffe tubimanyi tetubikiriza namu mbu biki simanyi biki bakudipotinze wazikomyewo byonna no matter what, this is your country. Naye ekyokufumintiriza ekyokwegobako abantu kati oli ne wooli otena okufuluma otena okwogera mubadde mwogera ebintu akubambidindi ati okufuluma singa takola diaspora singa talaga ate yakiraga ebyo byaddala byaluli ffe tubiraga yalina ne posta nekuddaada yeekweka. Nze namutena nnyo mmese bamuzika nga leero n'akomawo enkya teyasobola kudda kuzika mmese era kyeka kituufu oli kiwa teyaliiyo kirabikira kituufu nga badipotinga according ku situation kubanga gwe bawangaalanga naye. N'olwekyo bw'oba ovuma Uganda tunulira ku kiri Congo weyewangaalanga naye bawa anti balina ekifo kyabwe kye bawangaalimu naye babeeranga eyo nga boolaba ekapiripiiti eyo mu bunyonyi eyo anti ze gambye bannayuganda bali byonna nga bigenda mu maaso yate Fulufiga yeyongera kuwanda muliro eri Zubeda. Agambye mbu taawe simanyi tata Zubeda abamusabiriza simanyi wali mu kiyembe simanyi wa ajja mukwata video abafe. Nze jagenda mukwatire video omanyi mwetungatunga nnyo ku bagagga nti bebazaala olwo musajja gwe wesako oba mu kikoto kuzaala nga ko kitaawo nja mukwata video si aswali nga nsaba sente z'okulya ajja na parking ka bodaboda n'akolezaawo njagala okukirify nga kyoyogedde. First of all nina videos nina audios abantu nga 10 nga bali very happy balina amaziga ku mitima dama gye batusizaako. Nzanyeko ya kulusumu waki nzanye ya kulusumu nti nzanye yazabadde nga nnya nzanye tali mu linnya lyo naye njizanye otegeere
otegeera abantu bazokolako damages boze olumya mulekera ovuma abantu nga mugamba mbata sa TikTok agiveeko atasiba kino akiveeko please muve ku bantu ogenda kunvuma nkuvume nja kusanga nkukube tujja kwesiba nkusibe njagala okudda omukazi afa kino ensi ffenna etumala naye ate Fulufiga ye buli wamu era nga oba atuukiriza luyimba lwabwe nti Fulufiga ozunga naye ye munnange buli wamu waali ku TikTok waali ali buli wamu alinga soda munnange tavuga ku mikolo naye nga bwetyo tukyeyongerayo ate ye amawulire ge tuwulira mbu omwana mulenzi Big Eye ayagala kya MP mubadde mwakategedde ako nkiddemu ayagala kya Member of Parliament Big Eye ayagala kya Member of Parliament era nga mweteefuteefu ku kadi ya National Unity Platform abaffe kituufu oba nedda naye ndabyeko munnanga abantu batandise okuba nga bamulikomendi nga bagamba akisaana era ekifo ekyo munnange ne Kasuku avuddeyo n'akona mu stampu Big Eye be nafiirwa muzeeyi wange Big Eye yaliwo n'okusitula gondi kofini yaliwo Big Eye kokofinga nkyabajjukira bonna naye bajja naye Big Eye musajja wange era ne mmuga Big Eye tugenda gwa ffenna naye amagulu Big Eye gatandise okunnuma twagenda mu kivulu wano nengwa naawe Big Eye my guy ozze nansana anyway musajja wange ekyokukola sikiina Big Eye MP Nansana municipality bannange tunawakuwa ffenna simwinaako buzibu era kati ngenda tandika nnoonya kalulu mukitegedde ekintu ekyo Nansana municipality musajja mukulu Big Eye ayagala ekifo ekyo era agamba nti nkisobola era nyine agamba nti ye akimanyi nti abantu bamwinamu obwesige era nga bajja kuba nga bamuweera ddala kalulu era come 2026 ajja kuba nga alabikirako ku ballot paper munnange nga tweyongerayo ku kalulu essaawa n'amawulire agakagwawo okuva mu Kawempe North tubadde twebuuza ani agenda okuba nga tukwatira bendera okuba nga tuzzaawo oyo agenda okuba nga adda mu kifo kya mukulu Honorable Segirinya Muhammad amawulire agakagwawo geri nti ekaadi bagiwadde omukulu Magala Wumalu yafunye ekaadi eyo ey'okubanga adda mu kigere eky'omukulu Honorable Segirinya Muhammad Mr. Update bibino z'amagye ebyo ebintu bye tugenda okutandikirako ye front kana akalulu tetugenda kwegaggawaza kana akalulu tetugenda kwogeranya oluzungu wadde tulukola ki tugenda kuteekawo mbeera kulaba nga bino ebibivaawo ebibi bya gavumenti ya mwami Museveni era kuno kulabula eri mwami byabakama n'akakiikoko ozozanyira mu bululu tetukusuubira n'olunaku n'olumu kuzanyira mu kalulu k'abantu bannakawempe kuzanyira mu ddoboozi ly'abannakawempe kuzanyira mu ddoboozi ly'abannakawempe so stamp mugiraba elections management committee ebbaluwa twagiwandiise byonna ne tubiteekako batusabye ne CV nayo ne tukola ki ne tugiteekako obuyigirize tubukola ki tubulina buli kimu tukirina amaanyi g'abantu bakola ki balina ekyo nakyo kiwedde naye nga tujja kuba nga tulaba abantu bangi ndowooza abali independent bajja kuba nga babaawo kati abantu b'e Kawempe be basigaziza kukola ki
ekiddako Magala Umaru oyo nno NUP gyekwasiza card ate awo tuyinayo oli omuvuka abadde muyambi wa Honorable Segirinya Muhammad oyo naye gyali bangi abagenda okuba nga Kansona Lukola kati awo tetumanyi owa NRM agenda okuba nga naye oba oliawo yesimba mu kifo ekyo naye nga essaawa yakakati agaliwo nti NUP card egikwasiza omukulu Magala Umaru. Omwami oyo amaze ebbanga yamalako ebbanga mukomera ng'era bamukutte ku bintu bya struggle byebimu so ndowooza kakati kisigadde mu mikono gy'abaana kawempe okusalawo okulaba omutuufu yani gwe baagala. Oli ku NCK TV era woba nga tona subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde mpola byonna nja kubanga mbikutuusaako sigala naffe tovaawo.